Ebula ennaku mbale bannayuganda okwetaba mu kalulu ka bonna akagenda okubaawo nga 15 omwezi ogujja. Newankubadde akakiiko kakoze ekisoboka okakasa nti akalulu kano katambula bulungi, wakyaliwo obumulumulu obukyayogeza abantu naddala bannabyabufuzi ebikankana. Ekyakasembayo ky'ekyobuma bukalimagezi obugenda okweyambisibwa okukebera n'okukakasa abalonzi obumanyiddwa nga biometric machine obwaleetebwa mu ggwanga nga n'olwaleero ab'akakiiko lwe balaze abantu engeri gye bugenda okukozesebwamu. Okujja kw'obuuma buno kye kijja akulira ekibiina ki Democratic Front Masters Mpuga mu mbeera neyeeka okulengera akakiiko k'ebyokulonda gye kakolamu emirimu gyako nga tekawa bannayuganda kitiibwa. Ebyuma ebyo okutuuka na leero omuwendo omutuufu ogwaleetebwa tewali agumanyi. Ekyokubiri, ne gye baabigula tebaategeeza ggwanga na ngeri gye byagulibwamu era baalanga luddawa kubanga ebyuma ng'ebyo nga binaagulibwa bakolebwawo kye bayita international bidding. Abantu abalina obusobozi obw'enjawulo ne bajja ne balaga rekodi yaabwe n'engeri gye bazze bakolamu omulimu guno n'obusobozi bw'ebyuma ebyo okusobola okuba nga bisobola okweyimirira okulonda okutandika okuva ku ssaawa emu okuva ku ssaawa 11. Okusinziira ku Mpuuga obutamanya watuufu wavudde buuma buno n'abaabukoze kyabulabe nnyo eri eggwanga tikiyinza n'okuleetawo obutabanguko. Abajjukira ebyafaayo bya kuno bajjanga baffe abamu e Kenya mujjukira akalulu ke baalina akaakoleeza eggwanga eryo ku muliro. Eyasapulayinga ebyuma ate yali akozesebwa okubiyingiramu okutawaanya ebiteereddwamu. Kakati bwe tutegedde ani atuwadde ebyuma ebyo na byafaayo bye tuyinza okuba nga tuli mu mbeera y'emu oba n'obubi okusingawo. Agamba nti engeri obuuma buno gye bwagabanyiziddwamu y'amatankane okusinziira ku bungi bw'abalonzi abali mu bifo ebirondebwamu eby'enjawulo n'engeri endala erina okweyambisibwa singa obuuma buno buvaako wakati mu kulondesa akakiiko tekatattaanya. Twawulirako nga bagamba nti bijja kuba byuma bibiri ku polling station. Naye tukimanyi bulungi nti speed polling station zenkanya omuwendo gw'abalonzi. Bikusobola kulaba abantu bameka olunaku okuva ku ssaawa ezo ezituukira. Singa kigamba nti kikooye ekyuma ne kiggalawo okikola otya? Okikuba ngolo ne kizuukuka? Ono talemena kwogera ku tteeka obuuma buno bwe bwajjidde kubanga ne Paalamenti yennyini eri mu kizikiza. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tulina okutya nti engeri commission gyeraze gyerina okukozesa ebyuma bino teraga bulambulukufu. Ekisooka twalina tteeka ddambulukufu nga bireetedde. Minisita wa ssemateeka yatutegeeza nti alina ebbago ly'etteeka mu Paalamenti mu kabineti lyaleeta na buli kati terinaba kujja mu Paalamenti. Era n'omukulu ono ndowooza yeewala Paalamenti sabbiiti eri teyaliimu n'ebujjo teyabaddemu nga okuddamu ebibuuzo bino. Kati ayagala bannayuganda bonna watali kusosula okusooka okusomesebwa obuuma buno okulaba engeri gye bugenda okukozesebwamu n'omugaso gwabwo okwewala ebiyinza okuddirira. Oyinza okuba ng'akola kituufu agent n'alowooza nti bw'atyo bw'akola ki bw'abba akalulu. Kakati bannaffe batookeddwa okulonda tubawagaabuwa bwe muba nga munayamba eggwanga lino taasa akatubagiro muveeyo mangu ddala ebibiina by'obufuzi mubiyite muteekewo enkola muteekewo omusomo bebaweereze abantu baabyo mubasomese nabo bagende basomesa abalala. Kinajjukirwa nti okulonda kw'omwaka ogujja tekukyaweza na mwezi kubaawo. Kino kitegeeza nti ab'akakiiko kalina bye kakyateekateeka ku nsonga y'ebyokulonda ebisinga byandibadde byaggyibwako dda engalo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Naffe tukikumenga.